Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mbebazaako nate mwenna abalungi abatugoberera ku Beyond the Newsroom omukutu Semakutu ogwayeewaayo okubanga ate gukutuusaako ensonga z'Ssemasonga yenze ni abaweereza embeera ya Eddie Mutwe n'akireewo Kivumbi mu kkomera y'e Masaka gye bali tewoomesa Nakabululu yeeyongedde okubeera nga ebijja. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayaniriziddwa nga President wali eri mu ggwanga lya Canada mu United States of America era aliko abanene baasisinkanye. Kyagulanyi Ssentamu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. mu mulimu gw'okubeera nga yeetegekera ate akalulu ayongedde okubeera nga asaggula waliwo byatuuseeko. Omubaka Shamim Malende atandikiddewo yakoma okubeera nga alambula abasibe abali mu makomera wabula ate bikwasa ennyiiko okusinziira ku bulamu bw'abo abali mu nkomyo bambi kyannaku nnyo nnyini ddala. Waliwo wanopo yawambiddwa ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero mu drone n'atwalibwa ne guno gwa Kampawo n'omu amanyiwa wali kyokka ate nga n'abalala bakyagenda mu maaso n'okubanga babula mu mbeera eyeefaananyirizaako ko bwetyo. Bingi byankuleetedde by'osaanye okubeera ng'omanya wabula n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu. Nkusaba vidiyo eno osooka ogimpere like, bw'ogiwa like egyatambulira ddala emisinde mingi etuuka ekubulise kinoomu ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkutegeeza gwe andaba nti bwoba tonna subscribinga ku mukutu guno nga gwe mulundi gw'ogusosola aba videos zaffe bambi subscribinga oleme kubanga obeerako yente emboozi yonna ekuyitako oba oliawo ekusubwa obeere nga ate ozifunira ddala maridadi sana maridadi kabisa. Awo wennyini wenkusabira nti tulina omukutu gwaffe omujjo gwa Deni exclusive wansi mu comment section etaddewo link gitapingemu obeere nga osubscribinga ku mukutu ogwo nagwo kubanga ensonga ate ezimu ez'omuggundu zetugenda okubanga tuzisoosotolera. Kasooke ku video eno ya Honorable Shamim Malende lawyer wa NUP munansonyiwamu olw'eddoboozi lyange oba oliawo n'engeri gye njogeramu cause siri fine naawe okimanya akabanga kemaze nga siri wano siri wakweyagalira wabula oba oliawo embeera olumu etukwatamu so tugumikirize until when I'll get fine mbeere nga amuweerereza ddala bulungi nga bwe kirina okuba. Katuwuliriza ebigambo bino bya Shamim Malende ku mbeera ya Eddie Mutwe kwoteeka abasibe abalala abali mu kkomera. Wuliriza. Ekikulu nti Eddie Mutwe ali mu bulumi bungi kuba kati akozesa muggo okutambula ate akirewo Kivumbi pressure ye ebeera mu bibiri n'okwambuka kubanga tension teka wansi so pressure fena tugimanyi nti wawangala ennyo naye nga tokoleddwako asobola okufuna stroke so twetaaga abantu bano baveeyo at least bajjanjabibwe ebweru ate bano bonna be badde balabirira family zaabwe baleka abaana bato abayonka nga bakyala babwe tebakola. Tulinayo Bobi Wine ali n'oluzira mu upper prison file tevanga mu general court martial paka nakati so twagala okulaba nga file yevayo naye de mu civil court naye abeere nga akolebwako so tuli mu kaweefube ne baganda bange bonna okuba nti tugenda kwetolola tuyambe abantu baffe ku mateeka mu bwerere nga bwe twabasuubiza okubeera nga tukola ebbanga lyonna. Naye mu bintu by'ennyendo saba ekibiina kya National Unity Platform kye kiba kikola ekimu ku byo ane muwa omukyalo ono kaadi nga tewaliiwo kusikamuguwa kwonna era n'avuganya Shamim Malende abakyala nga Bazahara Luyilika bambi mutuyambe mu stepping down omukyala mumuleke kubanga akabanga kamaze nga ali ku ddwaliro tutubadde tetufuna ku updates bweziti naye lwakomyewo wuuyo yatuukidde Masaka wuuyo agenze Luzira okubeera nga oweewuunya nti bukyanga court ensukulumu high court esalawo negamba nti court martials tezina luksa lowozesa bannayuganda oba ba civilians mu kooti z'amagye fayiro ya Bobi Wine tevangayo era ng'omulimu gw'abalooya okola ekisoboka okulaba nga fayiro yeevaayo nayo nesobola okudda mu civil courts ez'abantu ba bulijjo babe nga ewulirizibwa
nti Shamimu Malende ayimuse eddoboozi ye ewatali kusasulwa yadde any single pen naye n'ayimuse eddoboozi lye n'akozesa ne profession y'okubeera nga alwanirira bannankyukakyuka oba oli awo ate ako nako tukabale ku ebyo ebimu ku biyongera struggle mu maaso twongere osabira edi muntu embeera gye balimu naawe wasembayo okumulaba mu kooti nga yenna akankana yagamba tele treatment gye afunye okuggyako muwa painkillers 12 buli lunaku kyannaku nnyo nnyini ddala nti kooti bwe yasalawo emusindike eruzira afuna obujjanjabi obusingakaawo order from above yamugaana okuva e Masaka ne bagamba abeerewo ekigendererwa mu byo ndowooza kubeera nga afiirwa obulamu bwe mu ngeri efaanana bwetyo kaakati ebyo nno bwe mbanga mbitadde ku mabbali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku olwajjo yeesoze butereevu nnyo n'ayambuka ebbanga oba empewo eyo n'atuuka mu ggwanga lya Canada wano nno yaniriziddwa nga president era bangi bannayuganda bakuŋŋaanye ne bamwaniriza mu mukwano ogw'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala era ebimu ku ebyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bye yayogeddeko webiri nenjagala nsooke ku vidiyo eno olabe ku mbeera nga bwe yabadde then nkubuulire baani be yasisinkanye era biki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the ghetto gladiator byayogeddeko ku lutambula lwe oba ku lukyala lwe olwo nno olw'e Canada kakati video eno yeno wano kanjikuwe nayo oba oli awo ogirabe yeno wano okusinzira ku boogezi abacriticizing Robert Kyagulanyi Ssentamu some critics bavaayo ne bategeeza oba bavaayo ne batutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu takyalina maanyi wabweru wa ggwanga era nga ne banna diaspora oba bamuva Bulaaya ekibiina baakisuulawo dda ne bamwesonyiwa era nga bo batugamba nti ekibiina kya NUP tekikyalina maanyi wadde akamu n'akeddagala eyo yembeera yabadde Canada nga ayanirizibwa kyokka mu bigambo bye yayogedde bwe yatuuse yatuukidde mu church era ekkanisa eno gye yagenze okubeera nga asaba ebigambo bingi bye yayogedde yategeezeza musumba tusaba otusabireko kubanga twagala nnyo okwekuuma nga tuli bakkakkamu abawombeefu naye obw'olumu embeera eri mu Uganda etulemesa okubeera abawombeefu era netulemesa okuba abakkakkamu lwaki Kyagulanyi Ssentamu agamba nti lwakiri singa obw'olumu Mukama abayamba n'abagirawo gavumenti eno nti kyannaku okulaba ku nguudo ennungi mu Canada nga ne wano zandisobose okubaawo naye ng'ekiziremesa okubaawo kiri ekintu kimu kyokka kintu ki ekyo ekintu ekibiremesa bwe buli bw'enguzi obulyake n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu lugendo lwolwo bangi be yasisinkanye wabula ku ebyo nabyo ngenda bbanga mbikuleetera obirabeko njagala nsooka enkuwa vidiyo eno eya His Excellency Bobi Wine ogiwulirize ebigambo bye bino mpanvuko naye njagala tugiwulirize yonna wulira pastor lomutunyiga era leero sabonsabire obusungu bukendeere because pastor we are angry sometimes nange kyesukamuko nengamba wano nanyizeemu nnyo but because of the situation back home
But we are not about spreading hate, we are not about spreading anger. And see a faith Roma. Maybe again a mass of it Roma. Like I was saying yesterday, yes, the money we lose to corruption alone, 10 trillion every year. In 6 years, that is enough okufula engudo za Uganda ngeze Canada. That money alone. Via dollar. Because for that money, tusobola okola kilometers kakaga buli mwaka. Mu myaka mukaaga engudo za Uganda zonna ziba ziteredde. That's just the money. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba twagala okuba abakkakkamu n'ebigenda mu maaso bituluma. Over 12 trillions obuse 11 buli mwaka z'essimbi eziva mu ggwanika lya Uganda ne ziriibwa abantu ba Ssekinnoomu ng'enguzi. Agamba ensimbi zino zisobola okubeera nga zituzimbirayokko at least kilometers ng'emitwalo 6 buli mwaka. Kakati at least okumala emyaka 6 ensimbi zokka ezigendera mu buli bw'enguzi ziba zikyusiza enguudo za Uganda ne zifaananako nga Canada. Agamba nti naffe bino si ffe tubyagala ennyo obyogera naye wabula bye biruma bannansi kuba munnansi buli lwe enguzi eddagala ne liggyibwayo mu malwaliro ga gavumenti lidda mu bukiriniki era eddagala eryo lyerimu eriremesebwa munnansi okufuna n'afuna obujjanjabi mu budde. Lyeddagala lyerimu oba ye musawo y'omwadda mu kiriniki ye olw'okuba omusaala muno egulwawo okujja n'agamba atasobola kugenda wali mu kiriniki yange kiwedde gwamanyi bangi ne bafa. Nti mu mbeera bw'ekyo kwe kulaba nga ennamba y'abakyala abafiira mu ssanya yeeyongera era kye kiseera okulaba nga n'abafa obulwadde beeyongera. Kyokka nga tubadde tulwanyisa malaria ne tufuna ne mukenenya nga naye afuuse ekizibu. Gwe tubadde tunogedde eddagala USAID yaggalawo kakati nno ne bifuuka ate akanyamberege. Kati embeera yeefaananyiriza bw'etyo ereka munnayuganda ng'eyandibadde omuwombeefu era yandibadde omukkakkamu nga takyalinawo ssuubi oba kyanse muleetera kubeera mukkakkamu. Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ebiri mu ggwanga Uganda tebiwoomesa nnakabululu yadde omulundi ogumu bwe guti. Era agamba embeera eri mu Uganda yeefoosinga bannayuganda okubeera nga beekyawa n'owulira omuntu ng'ayogera ekigambo nga munyiivu n'owulira omuntu ng'ayogeza obukambwe obw'ekika ekya waggulu kumbe embeera mwe bamuyisa ye muleetedde okufaanana bw'atyo n'okubaako ebigambo oba message eri strong ng'eyo gy'ayogera. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kyaki ng'agenze Canada yasoose kusaba ebigambo bino mu wakati mu service mwe yabyogeredde. Agamba nti Mukama atuyambe at least twebbulule okuva mu mbeera eno. Loss in corruption. Baku zino zigenda maje, baku zino zigenda muchi, baku zino ze bakozesa buli nnaku. So these things we say, not just for us. Some of us can come to Canada. Nyinza n'okusalawo nti kati siddayo. What happened back home? We're just thankful that even you people that are away from home, you connect with us, you welcome us. We don't take it for granted. To the friends that I have here, I see my brother, my good friend Emperor Orlando is here. I see my brother Zach 40. Zach 40 twaimba na yenga tuli 14 years old. Nabalala bangi nnyo. I'm very honored to meet you today. Atecha kitiibwa nti mbasanze mu nnyumba ya Mukama. Thank you friends for connecting with us. Spread the word. Pastor ayogedde ebintu bingi nnyo olunaku lwaleero byonna nga mpulira byenkwatako. But most importantly, Pastor, ekyawandiikibwa kyotulaze, the greatest among you will be a servant. Friends, I want you to know that we are just servants. And that is what we want to bring back home. Servant leadership. We want to make sure that leaders become servants and people become the true masters. So I'm always glad to get the opportunity to say it again and again and again and again. Thank you very much for listening to me. Thank you, Pastor, for this opportunity. But again, I will make another request. Once again, Pastor, please pray for us so that we make our case
nga tetunyize lwakuba tenebinyiza nabyo bingi. Right now as we speak, Pastor, among the things we pray for, nsaba tusabire muganda waffe. I have a brother called Wambale, we call him Western Prince. He was abducted yesterday. A drone came and picked him from his house. We don't know what he's going through right now, but we pray that he lives so that we can be able to see him and hug him again. Thank you very much. God bless you. Thank you. Eyo nno ye yabadde message oba obubaka bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu Canada ne David Lewis Lubongoya ne Chairman Nyanzi n'abantu abalala. Era ng'omutemwa omukulu gwekubeera nga anoonya ku nsimbi ate ez'okufujjirira eddimu eddene eryayolekedde erya kampeyini ya 2026 era nga wakutandika 2025 mu mwezi gujja bagwa mwenda kampeyini zijja baziggulwawo. So Kyagulanyi Ssentamu bingi byakoonyeeko ng'agamba ensimbi ezisaasaanyizibwa ku bintu ebitalina makulu mpitirivu. Bw'otunuuliramu ensimbi bwe zenkana zibasaasaanya buli lunaku, bw'otunuuliramu State House zeetwala, n'otunuuliramu Presidential Unity zeetwala, n'otunuuliramu ezigenda mu bintu ebitategeerekeka, n'osanga ng'omwana w'omukulu w'alina convoy namba, amafuta abasirikale, byonna okutwaliza wamu ng'olabira ddala ensimbi etokomoka ey'omunnansi nnyingi. Kyokka nga munnayuganda owa wansi gwe mwanayingi oweerye Masaka Ennyendo Mukungwe, oweerye Ekiroga wansi, oweerye Kyankwanzi, oweehoyima, oweerye Nakasongola, Luweero, Gulu, Kapukyolwa, nga gw'oli mu mbeera ey'okukaaba amaziga, ey'okukaaba obombola nga kweggamba, naawe osabirira busabirizi Katonda nti ddi lwali kujjulula obeere ng'owona embeera bw'eti. Kyagulanyi Ssentamu agamba nti kino kya buswavu nnyo era kya nnaku nnyo nnyini ddala. Bingi byakoonyeeko era message eyo gy'olidde badde so emotional, naye twekwasa omutonzi olw'eggwanga lyattu Uganda. Bane twongere nnyo okwagala ensi yattu Uganda ate era nga tukola ebyo ebisaanidde. Nze Deni tuli ku BTN Media, Beyond the Newsroom, omukutu ogwayiwayo okubanga gukuweereza. Njagala okubasaba musubscribinge ku mukutu guno tubeere nga tubaweereza ate bingi bye tukyaleeta wabula tokwata ku kalimiko yadde okukyusa bwoti. Ensonga mpitirivu zendi mukukolako wano ze nkuleetera. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.